Kyobona bwekiriba Kyagulanyi namusaasidde nnyo kati agenda kulwanagana n'abakulembeze be bennyini. Ate nga kiki ekyo? Anti kakati Oswengere yamumye amaloboozi ku mukolo gwe. Ani yammye Kyagulanyi? Eswengere yabadde ayagala omukulu ayogere. Anti ennaku zino ayogerera ku maloboozi. Ne bamuteekako n'alamusa ku bantu. Bwe kiri. Okitegedde? Yagamumye ati nowe Masaka n'agamuwa. Yakoledde omukolo owa Nnyendo Mukungu. Sabina Javira. Aha. Mukolo yagukoze Esta. Bakasota nti Sengere bagamumye. Ati yagapuleyinze. Ye yasaba Swengere. Ayinza obutasaba. Wona osinzira okubeera nga otulaba ku mikutu gino olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo. Tuli ku Jeno Bijirwa Moses, tuli ku MS Media. Afunye okusomoozebwa nkusaasidde. Asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Nyina Jeno Bijirwa Moses yesaabawandiisi wa Common Man's Party. Agenda kubuuzaako tugenda tandika okwogera ebigambo. Jeno oli otya? Wendi. Obulamu bugamba butya? Obulamu Katonda akyabutuwadde era twebaza. Tumwebaza emisana n'ekiro. Kuba ye teyeebaka. Akola 24/7. Era tusaasira n'abantu abafunye ebizibu ebyenjawulo mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo. N'abalina bwe batuuse nammwe tubeebalizaako naffe tujja. Naffe tujja. Tujja mu kufuna ebirungi. Mu kufuna ebirungi. Kuba naffe tutudde. Okitegedde? Era kyekitukeeza buli lunaku. Butereevu. Kubanze buli lunaku nkeera manyi ngenda kubeera biliyoniya. Bwe kigaana ng'odde waka. Era nkeera nkomawo. Buli lunaku. So ndowooza obulamu bw'ensi buno omuntu alina kugwa mu maanyi. Anti obulamu bw'ensi butambulira ku hope. Suubi. Kigambo kinene nno. Bw'oluzinga hope kyekyo kifuula omuntu hopeless. Kati ate abantu kigambo hopeless bakifuula kivumo. Naye si kivumo. Si kivumo. Olyaga nti tolina ssuubi. Tolina ssuubi. Naye olina ginaga hopeless. N'onyiga nnyo nga bwakuvumya. Naye nga si kivumo. Si kivumo. Omuntu atalina ssuubi of course aba tamanyi kiddako. Aba yeekola obusolosolo. Yagenda nekiriwaawo. Aba mmere ya leero. So omuntu ono akeera mu kibuga ne zigana leero enkya n'addayo. Taba hopeless. Aba n'essuubi essaawa yonna. Oyo abeera hopeful. Essaawa yonna ategula. Nze nayingirako ekibuga mu takisi nasasula singi 800 okuva Ensambya. Nenkomawo nga nvuga kalidina akawungeezi. Ate gulimba. Ogenda okuva Ensambya okulinnya takisi Ensambya nga 800 lukalu oyina. Nga lunina. Aishuwa. Noso 800 nga lunina. Noyingira ekibuga naye nga tosuubira nti ezogenda zifuna ezigula. Anti kakati mu kuyingira ekibuga oze kugatta ki? Kikulu. Oze kugatta ki? Ebiwayawaya binalinga nsegase ne bivaamu light. Nakuba ovuga kalidina. Ayagenze n'olunana nga ngiyeemu ne full tanka. Obulamu nga butuuka mu butike. Kwe kubeera hopeful. Suubi oba nalyo. Nze nagendako awantu. Nagendako awantu. Ate ozizizaamu apa. Nagendako awantu. Nga ngenze ntambuza bigere okuva e Kampala. Kololo. Omukulu sijja mwogera. Okutambuza ebigere nga toyinaamu. Naye nga binalina twalayo bimachuwalinzi. Enkomola emitwalo 10 n'egi. Ejaki? Eja $. Aishuwa. Okuba ate abalala bazinzibako. Abayaaya abalala mu ofiisi z'amataka awo. Buloka. Bano batuli chairman district land committee biki bazinzibako nesigazaako butini nnyo. Nenga nali nesabiseeko wano. Gwakabawo $1 kamanyi. Akabawo $1 bwe kati nti guno mutwalo. Kekabawo $1. 10 n'obubu nga bapaze bwe bati. Nenkunumba nabwo kubigera ate. Nenzikirira nempanyisaako kamu kanesoka nywa mu juice. Otegedde? Kati kyekibuga. Kyekibuga? Okiwulidde? Kati goroso asanga muntu atalina muno tandika omujevuna. Nze ndi musiru kweyo levo. Enkya gogenda osanga nga biliyoniya. Kitegeeza omuntu asobola nga talinamu wadde ebibiri olwaleero mu kibuga muno enkya n'omusanga nga muzibu nnyo. Nina omusajja wange twabeeranga naye sijja mwogera linnya naye. Obwavu bwamulwako.
Nebamuluma. Bali bamuyita Eddie naye abantu bamumanyi. Ne bwenjogera erinnya lya abantu bamumanyi. Obwavu bwamulwako. Okiwulidde? Naye kati biliyoniya. Azina. Yali avuga emmoloka mu kiseera ekyo nga waba agitunda bamuwaamu ng'emu nkaaga. Emmotoka gyabo. Emmotoka kikaaki kati. Yali mmotoka. Ngeno gye waŋŋamba olijja kuba mu radio nevaako. Yali limited weight. Naye kati biliyoniya. Oshegedde. Kakati fere tuggwamu ssuubi n'ebyobufuzi bwe kiri. Biganulwa lero nkyano. Omukisa gujja nga gwoliwo. Anti oli agamba nti Bijirwa yakesimbayo emirundi 5-6. Mirundi 5. Mirundi 5 naye ne kakati tapowa. Okiwulidde? Mirundi 5. Naye muntu ye aba tamanyi. Kati waliwo abantu abanvumye era oli feriya oyo kyamani waba feriya tuba tumumanyi omayo debate zino ezigenda mu maaso z'abayi mu pya abafunye sente. Kakati bwe baba balowooza mbw'oyogeza nnugu okubakolako commentary. Ekitali kituufu fe tulina okuba opinion. Okiwulidde? Naye tekitegeeza nti olunzi olw'okuba nagwa nti ndi feriya siri. Siri. In fact nze okugwa kwange sisobola kunenya muntu yenna. Obuzibu nabuzuula we buli. Era ogenda bukolako 2-3 mulungi nnyo. Katonda agenda nazaalibwa mu kyalo. Nalabayo. Eri waffe gitwa. Wagenda fenna. Awo wennyini bwe nazaalibwa. Awo wennyini. Okibulidde? Kakati Mungu nanyamba n'envaayo eyo mu 2000 nga n'emyaka 16. Babo kuva eyo mu 2000 wali musajja. Okitegedde? N'okutuuka obutuuse kamuliri kyali nga lwali lutalo lw'amaanyi. Kakati Mungu anyambye ambeereddemu nvuddeyo. Kale bagwe nezzaayo. Mugenze ku providinga leadership. Olooza nkolera abantu bange. Katonda anyambye anzijeeyo. Kale bagwe nezzaayo after 9 years. Wanaddayo mu 2009. Wesimbe wammwe. Waliyo by election nsabwe mupi. Nkute sente zange motoka yange mwaka tungivuze tibalabangako wa DP uyo naine bala yange yamanyi njijemu ebidongo mbituteri ebidongo bijja mu bala mbituteri munonya kalulu Katonda nanyigira nakujje buyende ne nkujja mu kyalugo noddayo Katonda akunyigira benalekayo gwo bamanyi bakaddiye benalekayo nkubeezeeyo osolobeerayo okitegedde kakati nakitegeera nti yali nsobi. It was a very big mistake and it was done by me. Kakati sobola jiddamu. So singa wafuuka dde omubaka wa parliament n'okuwumula oba oliawo singa nawumula n'okuwumula ebisanja byo 3 wabimaliriza singa nze omu kubalwanira obwa president bwa Uganda because kapasi nalibadde nagikola ki nagizimba ne waddamu ebyo mbuka ngene nkolera abantu bange kangende mu bantu bange mbasike Katonda n'agamba ojja kiraba ompakanya otya yakomeza gwamanyiyo zamanyiyo naye ekyomukisa omulungi obulamu akyabumpadde kwe kukuba akaluka n'akawedde n'oddukayo mangu bakalangirira leero enkyange oli mu kibuga nkugambye era nziwona e Kampala kati naddamu okugata ebiwaya byange by'e Kampala obulamu butambula oli mu kugattagatta ebiwaya by'e Kampala ebivemu light okibulidde obulamu butambula kakati mu bulamu era olina okukola kibayita proper assessment wewe nyini tuula wansi webuulirire ogambe naye ekituli kiri luddawa nina buzibu ki kubanga bigirwa Moses ku bintu by'omanyi ogenda osaba omuntu akalulu amalako omwaka nga takutte 5,000 bigirwa naawe ejawamu ayinza okakuwa ekamuli bwe tewabalaba gye bali ng'amalako omwaka nga takutte 5,000 ejawamu anti ne municipality wennyini mwebali nja kulagako ku buvidiyo wano olabe standard of living y'abantu benali njogereramu entegeera yaabwe kati bweba tolina sente netegeera yeba bwetu bwetu toyinza kubanga otegeera tebakulimba nga tolina sente otegeera otya
Benzo kuyita mu lukiiko. Nebanga ayogera bagamba sirika totuleka. Gundi nayo tutumalira obudde yensonga twagivuddeko dda. Twagivuddeko dda okusena leeti. Oba tetunagituukako. Beera mu kiraasi. Ekikulu ovaako baba kulangira buli dayisa. Bobo lingala stars abagamba enjaga ye kutawa. Abayaye batutama abanywi b'enjaga. Mumujewa yiwe gomulese mu bantu ba bulijjo. Constituency jo wagenda mu bulimu omuntu amala emyaka omwaka mulama nga takuteeka 5. Akawamu. Kati omuntu modu leo nzo tyo musaba akalulu. Oyinza munyumiza national budget. Ye kati abya ya trillion 7.2. Ndije tugenda okutema. Era kulabanga obakola biki? Byoyogera batabitegeera. Obanga mumaliro obudde. Kati oversight yakitegeera atya? Atakitegeera, abera kitegeera. Nti waliwo ababba sente mu bitongole bya government naye ekintwala mu parliament tubakwate. Agamba ne kakati ono. Kyovolaba abakulembeze abava mu byalo nga bebalondeddwa beebo ababeera awo ku parliament nga tumumanyi. Kati wa municipality kamuli omumanyi ono gwe balonda ku lumu simumanyi. Oli yavaayo tomumanyi. Yavaayo simumanyi no municipality simumanyi. Tomumanyi. So bafanagana balonza abo. Ayita wali ku banka nga vungisa bwa 2 milioni 2 ngagenda wa abantu. Nti oye mukulembeze. So yebijirwa jana akoze script bulungi nyagenda kunyonyola abalonzi. Alese ensonga semasonga. Luli 221 na ensonga 9. Kulono naleta 3. Wona gamba kile bikaluli naleta nyingi. Cyangwa rizali nyingi. Zali nyingi zibabuzabuza. Nenzikola ku edition. Neze editinga zonna nenzibuliza mu nsongezi 3 ne mulungulezo. Era ne gugana. Kakati awina beso nywa bwe. Ekibulidde. So but I don't lose hope. Togwanga musuye mirundi je 5. In fact, I am one authority okusomesa abantu about life. Bulamu. I am one authority okusomesa abantu. Obulamu. Macho baite mirundi 5. Nga wesimbawo. Ngoteka mu sentezo. Oya ukana n'enkaaga 7 ekikumi. Abalonzi bakulaga bagenda kuwa ne bataka kuwa. Butere. No baddamu era. So, kakati era banange mwenna abali eyo temugwamu maanyi. Omuntu bamukubya akalulu ekisanja kimu naye yawedde mu damaanyi. Anti sibatendeke. Obuzibu bwe tulina mu politics waffe. Twafuna abantu abajja ne business mind. Bakiro kitwala omunaku. Njagala bwemupi kukyusa bulamu. Tombuulira kirala kyonna. Banjagala kyusa bulamu. Njagala bwemupi. Kyusa obulamu. Ebisigadde awala sibitegeera. Era tugenza okumaliza nga bebaliwo mu parliament awo. Era ffe Kyagulanyi yatugoba mu kibiina ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga tugezaako okuzanya politics ali structured. Ow'okutendeka bannaffe. Ow'okugumya. Omuntu aweebwa flag abenga atuukana n'omutindo. Nga ne bano be batawadde bagamba kituufu kituufu. Si jijjako Joyce Bagalo giwena bosi. Si kye mwali mwagala. Si kyekyo kye twalwanirira. Kubanga nga twagala tuzimbe liigi abakulembeze egenda okompitinga ne Muhoozi Kainerugaba Jeno. Mwenga mumaze omulaba. Nze namulaba. Wamulaba nga ali mu transit. Nze kanaawe nze nali namulaba dda Muhoozi. Nga jjajja gwazimba. Kakati netandika okumulaba naye ng'atandise taking action okwa advancinga naye n'atandika okuzimba. Ng'olabira ddala weetaaga okuzimba another breed of leaders esobola okucounteringa that force. Kati where is it? Abantu bonna abayitamu ku mulundi guno balina akakwata ku jjajja ne MK. Abayitamu si bwa kansala si bwa MP si bwa balina akakwata. Balina karatasi. Kayinza obutabeerawo mu buwandiike naye nga bayina naye nga wewali. That's why tulabawo political pressure. Ate liiwo.
So mumali muganti ono nga tumulabe nti ali mu transit yajja tulina okuzimba abasambi tulina okweteekateeka tuleete bagatuso mukulembeze atanyenyezebwa mukulembeze kwegamba alekawo ekifaanyi kya struggle naye kakati abasajja baabo batandise okukola obubaga bwa biliyoni ogenda kikolera ki mubaka wa paalamenti bamuwadde 3 bya moroka aguzeyo 3 naye nga badde avuga yammeka kubana alabe Swengere badde avuga motoka ki ali ya Kawundo yadde avuga naye kati ali mu ya 3 aga tomunyumiza ebyo yeserebu bamuwadde 315 ye yayongeddeko n'okwongerako 305 abataka n'abayoomu ekirole ky'amazzi kya 140 neyeyiwa mu drone yawo gaali mwebeera n'amawulire ya 75 n'akatono keyekwekamu mu biseera bye eby'eddembe ng'omuntu omukulu kuba babaye moroka ya constituency emanyiddwa nti abakola nawe oyo bijiro oyo mbaka wuuyo ayiseewo nobayo n'akamotoka kewekwekamu ng'olina emirimu gy'egyenjawulo gy'okola ki gy'otambuza that is it kakati ogenda mukolera ki okuba abasambi abalala bonna n'obafulumya kati baba boosigazza bali mu bulamu high life oyinza omugambayo kyekipiira leka naawe alabira ddala omuntu omusajja atayagaliza okitegedde kyobulaba owekitiibwa Kyagulanyi namusaasidde nnyo kati agenda kulwanagana n'abakulembeze be bennyini anti kakati Swengere yamumye amaloboozi ku mukolo gwe ani yammye Kyagulanyi Swengere yabadde ayagala omukulu ayogere anti ennaku zino ayogerera ku maloboozi ne bamuteekako n'alamusa ku bantu bwe kiri okitegedde yagamumye ati nowe Masaka n'agamuwa eyakoledde omukolo owa Nnyendo Mukungu Sabina Javira mukolo yagukoze Swengere bagamumye ate yagapuleyinzi ye yasaba Swengere ayinza obutasaba kubanga ye bwana Kyawe yafuna intelligence nti Swengere balabikanga nebagala okuwa vibe awo kipayinga vacuum kimunyiza Kyagulanyi ekyo bulungi nnyo kikukubya gwe nga Swengere ate amaloboozi yagamuwadde yagamumye nebino betuli wano wakati mukwekengera okw'amaanyi wano wetuli kati tudiscussinga Swengere kiba kimuluma yeri bulungi nnyo afuse topic of discussion kiba kimuluma kimukola bubi nnyo naye nga Swengere ajja kugamba nze ndi mubaka era mubaka Swengere mubaka awedde emirimu ebisigadde tunaabiwuliza oba olwanakola ki kati njagala kulaba lutalo lwa Swengere nani Kyagulanyi sentamu kisoboka Swengere nganda ate waliwo ekyasoboka mu byobufuzi Mbabazi yalwana ne Museveni namulemerera bulemerezi naye nga balwanyi kati biki byogamba Besigye yalwana ne Museveni nekati bakyalwana amulemerera bulemerezi naye nga balwanye dokita we President WNP yammye Swengere amaloboozi yagamumye ganazanya ku mukolo banango omukulu abatumidde era yogedde bw'ati yagamumye yagawadde we Masaka yagawadde so kuwatemu awo kati yasazeewo gawa Javira owe Masaka awo ye n'abataka babishopu we bali awo kati oli naye kyeyakoze Swengere kwe kuleeta ki Katikkiro wa Busoga namulabye Owekitiibwa Muvawala Joseph Nsekere ng'omugenyi omukulu ojjuke yali kyamani wakunoonyeza jjajja akalulu mu Busoga kati Swengere yalonoonya byonooni ate yalonoonya ati ate gwe omumya amaloboozi kati yakukolera eki Swengere gwe yayise ku mukolo gwe ng'omugenyi omukulu ye yakuliramu okunoonyeza President Museveni akalulu mu Busoga kati tuba mu biki ebyo Katikkiro wa Busoga ate tuba mu struggle ati kakati Kyagulanyi byeyayagala ebyo byeyayagalira ddala kati kaba managing okiwulidde wakati mu mbeera enzibu kyobola emikolo gy'ebusoga gyo ababaka babakinta buli bonna kubanga ekibaawula ennyo tekiriiwo
ndi sofa tuli pa opposition tekiriwo babyogerere nate banga nti basongere bamaliriza okuwangula babasa munini waawe ekitiibwa basooka wakadaga baba mbagendera mu sapatu bulungi nnyo abamu bava mu nnimiro ne balumba maama atwese kati kitegeeza NUPT yateeka maanyi okujja kuba wakadi amaanyi agajjayo akalumu bokisa ago nobalangirira sige NUP NUP ekimanyi kyova emikolo gya Victoria Party z'abebusoga abenare bagijumbira nnyo era naye Swengere bwe yali waliwo webugweri yabba owa Nuupu webugweri omuyitaani yabba Mase walukamba yabba Mase kakati era bwe yali akola omukolo Baswengere bonna bandi sijui Kalubya sijui mudyobole bonna baliyo mukuve Jamaalu bwe bagenderere bafuuwa ebigambo ebyitirivu ennyo ku NRM eyanyaga owa Nuupu alina mu kooti kati ebyopposition byogerwa tutuuse eno e Kampala abange agende tetujja kubikiriza tetujja kubikiriza nange nzaddako manyi bagamba muwanga Kivumbi mbu yabasooka busoosi okwatibwa naye mbu nabo be baddako abo okitegedde kakati byebyo ebyobufuzi mu bumpimpi ekigambo Museveni agende tekiriiwo tekiriiwo kisobola okubafuutu soja ndowooza because tosobola kinyweza kigambo ekyo ng'oli mu high life kati Kyagulanyi lwaki yaba agenda ku intero gyatamaze kakasa kubanga ng'omukulembeze ofuna amawulire mangi kuba gwe gino bijula bakubira amasimu bangi nnyo ne wano gavuga naye ekyokola ogenda osensalingamu mpolampola oli akugamba atya nti Swengere ayagala kubba space yo nawe n'ogamba naye amalobozi sijja gamu n'onyigirawo ate bamukulembeze eki mukulembeze ye style ye naye style ebeekola eyo style anti kakati munaye katulinde results zanaafunamu wakati musajja watu Swengere bagenda mukuba ennyumba ye nga takimanyi mpaka bwe banaamufulumya tunatugenda oyingira 228 ati ennyumba emunyike banaamukuba batya nga yaguze vaani namba y'amawulire olwo lutalo atambula n'amawulire mbaka wa parliament vaani namba drone namba tebina bigenda mukubye ate kati bali bagenda kukola ki yo be yagulidde drone counter kuzaayo era bwe nabyo obusoga ng'agamba mwenna mbeesobolera muli mu kulwanyisa Swengere biki nze omu ngenda bakwatako ne mmanya nti ono alina kiddawa lime mu kamwa yono omusajja omukulukulu ow'obulevu omusajja omukulukulu ali awo yeefula ategeera naye bino tabitegeera mbu ngenda bakuba mwenna waliwo ayagala okweddiza busoga simanyi agamba Swengere ayinza otwala sipesi ye nze yagambye y'omu agenda kukukubira abakuba Swengere abateeke ku ttaka yabatandiseeko nga bwe yakuba asooka ayatule ekikulu ayogerera mu Nankanyi asooka ayatule nga naffe bwe twatula kwaze mba nwana naawe siite eno bwe nti nkugamba direct nti gundi kikyo liyo oli wambwa naye yagambye bwe abamanyi akati abo booli mu lutalo naawe leka naawe abantu abone bagamba nti n'emmotoka ya Swengere gye yaguze yalumye bannabyabufuzi nga mmwe abataagaliza nze Swengere mwagaliza nalabye abenaremu nga bagamba Swengere emmotoka giguze mu gavumenti yaffe biki kati nga bagamba nti lwaki abantu tebaagaliza Swengere okugula akamotoka mu bantu abataagaliza Swengere nze siriimu gwe oli kyaliwe kubanga nze mulinako ettafaali kweyo success bulungi nnyo nze yateekateeka meeting ye yasooka n'Ekyagulanyi ku Mamu Hotel Eiganga ng'ayagala musisinkana mutereevu nga tamulabanga wamu ne muganda waani Kasolo pozi Swengere yakuba Kasolo ennyumba n'amufulumya anti mukiri ekisanja Kasolo yanyumirwa yali meeya ne bawukana bubi nnyo ate era amalala gaabwe butawuliriza ye Swengere yasigalayo nga kyakola ku leediyo ng'oye meeya batambulamu emyezi egi nekigaana oba Swengere yagaana okukkiriza nti ono meeya nayagaana naye okuteeka mentorship bwe tuva mu kaluuka 221 ŋŋamba
mpita bannange bonna mu Busoga nembagabana abayisemu n'abatayisemu mbeetaaga nga mobilizer nga njagala okupepeta ngambe nti tuwonyezaawo bameka abasigaddeyo kuba nange nali nsigaddeyo wali osigaddeyo kakati nga mu bumpimpi nga tufunyeewo Jinja City tufunyeewo Iganga municipality ku bwa meya tufunye ne Woman MP Jinja City obusigadde nga bukansala nga ne Buyendeyo tufunyeeyo kakyamaani k'eggombolola bakuba kati eyo yonna NRM yeddizaayo kakati munnange nempita abantu so abavuka ne bagamba bakasolo agamba atayisemu ayitaani muleke namwe muyinza otutuuza mu meeting n'abasiisi ba chapati neda nze ndi meya ayamwe meya ng'ayina egaali yeeyo agikulira yeswengere n'oyo avuga swengere kati bamuyita Kalyowa biseera ekyo bali bamuyita Atanasi naye kati bamuyita Usman yasiramuka kakati nembagala bannange leadership si nyangu ekifo kye mwawangudde kinene mwalikakanye ne mukkiriza ne twogera ne tulaba wa tutandikira n'okubayambako kubanga nzira ku gavumenti nali njimanyi nalikolako ne Haji Ssebaggala mu bwa meeya obusinga obwejjinja amaanyi ng'ate siri bbali nti ndi spectator nga ndi ku kyoto nze akwatira meeya ki ensawo empapula zonna nzimanyi na buli ekigenda mu maaso nenjagala mbayambe ne bagaana bonna abamanje eri bonna era netustrategizinga ombaka wa parliament manje then yajja kasolo meya n'agaana ne banne ngenda okulaba ndaba ebifaananyi ebyamasuuti agafaanagana bagenda kulayira kati neŋŋamba abakulembeze ba Nuupa ba Jinja City nti abo mbabadde emyezi egi nga baawukanye esatu tegyawera kati ki ekyabaawula sente kali kasolo agenda afuna looni basooka ne bayingira ofiisi nga bonna bagibeeramu nga Swengere family ono mukyala yani oyo gwazanya naye tawunikira akaze ayagala meeya bonna babeerawo basajja ba meeya nawe bazanya obuzanyo bwa wase basajja ba meeya nga bonna babeerawo ne bitambula ekyo nekibanga tekirabika bulungi natandika okufuna embavu ezigamba nti abagambako ekigaana kakati ngenda ofuna amawulire nti abasajja bayawukanye bubi nnyo nga bagamba nti Kasolo yafuna looni oba ya milioni 17 kati looni eyo ng'abasajja bagamba tuweeko ku ssente enkalu ezaabuliwo nga zaaki sigaze 10 ffe katugabane 7 nga zaaki bagabana bali projekiti yaabwe bonna ate projekiti yaabwe yonna kyeyalikoze omu yali mwaddeyo akalimu nga PA waakiri andike ssente zaali tezirabika jjukira n'engeri gye bali baraningamu ofiisi nga tewaliwo mirimu zikola ki mirimu gy'amaanyi gijje mu ofiisi okiwulidde kakati Kasolo n'agamba bannange mukazi wange n'amugamba nti sente za looni ze ngenda okusasula ensanvu njigabyeko nga ate ogenda zisasula bannange nakinyonyola nti ekyo kinkaluubiriddemu tekigenda kusoboka agamba baswengere agamba bajenozi be mundu yatandikiraawo era bagamba nti Swengere kwe kwata ebisulumuzo eby'emmotoka ya local government gye baali bavuga n'agamba nti bwana meeya bwotyo bw'okoze nze adda akuvuga bisulumuzo biibi n'akimuwa nze ngenze siriddamu kukola ki kukolagana naawe nkumaze n'abalala kati Swengere family neeyiika kati balina akalagano wali mu kalulu nti bannaye tulwane we tugguka ndowooza baagira
omanyi Kasolo ye yawangula obwa meya ng'akubisiza ebipande 4 leka naawe Jinja sito jimanyi yalonda kironde kiri ebipande ebi kyogamba teyalina mu nkalu ngoma enkalu tezaaliwo kubanga ebyejjinja wamu byewuunyisa wangamba manjeeri bombi ezijja mu banka bombi baali wansi nnyo manjeeri yali atunda kapito wa milioni nga 2 n'ekitundu ng'alina omudaala gw'obuleega gye bayita chat mu paaka mu Jinja Central Market chat ogimanyi ngimanyi bulungi okiwulidde nafuuka omubaka naye kati ekyo kitegeeza nti mu kugaba kaadi ejjinja then temwatunulira muntu alina sente temwatunulira busobozi fatunulira muntu wa bulijjo agamba ki kati ate n'abantu abalina substance bazuukuka luvannyuma ne bagamba bannaye bino ebintu biri serious Bigiro yatugamba nga tuyingire people power nupu nga batututeeka ebifo abayaayi eba bitwala NRM negugumuka negamba maama ngaswengere nga nankanyi Kasolo ekifo akikoze ki akitutte akirudde kakati ako ngwadde mu kabaka ground katini nze nga omu ku basambi ababaddewo ate nga abadde mu nsonga ezo kubanga nzimanyi tozinkweka kati currently olutalo oluli e Busoga toyinza naddusobola esaawa zino wakati wali eri ow'ekagoma ye ate teyasobodde kukola swengere bye yakoze bamuyita Oduoli wanupu naye yali akola ku leediyo ndowooza ng'afuna omusaala gwa mitwalo nga 45 kwata Busoga leediyo eyebusoga ekwe mitwalo 45 baatano tekisoboka okitegedde tekisoboka kati Mwiru n'amuyamba n'agenda afuna fulaga yaki ya nupu ne balekayo kanso akali amawa kakati sebo omukulu yazikiza tooki zonna kikyotegeeza okuzikiza tooki tolinawo omusanga esimu yazigyeko zirimu obunyonyi tolinawo omusanga akyetereeza ye teyakoze pate yagikola naye nga si yamaanyi nnyo si yakujanjawaza ng'eyasengere kati mu byobwemupi nga tonakola pate eri y'abangi waliwo tiimu tiimu gyotambula nayo eyo nzibunya nti kubanga oluwangula bwe pa yebeekuleese yebeekuwadde wiini kati nga tunalowooza ku bali abataka abeeri wansi sijui tubagulidde ekidulamu ky'amazzi tiimu yalina okusooka okukola ki yalina okusooka okufunamu bwemala okufunamu n'olyoka olowooza ku ki kati tiimu eyo eba tenalya ekuteekako embeera constituency n'ogifuluma kati yali agobagana misinde n'ettiimu bawagadde ejjambiya oludda n'oludda batuuza press conference enkya n'eggulo bagamba baagala kubasiima baagala kukola ki kakati system vulungutu mwereere kati bino sobere byaguze yadde byetaagisa simanyi kimotoka ky'amazzi kyetaagisa ekyo ddala lwaki yaguze ka ambulance ekayambako kuba okusinziira ku constituency ye because you cannot spend an MP you cannot spend ku kintu ekitali necessity mu bataka okitegedde naye nti obubaka bwabwe bwa palamenti abakulembeze ba nupu bonna mu kiseera kino balina omukisa nti bafunidde obukulembeze nga fundamental principles za struggle zijungulukuse nga tewali njagala okutegeeza fe twabeeranga mu DP nga n'omubaka wa palamenti yennyini takkirizibwa kwambala saati mpya ate nga mubaka nga kiki andi kakati ogenze mu flash life kati omubaka oyagala afanagane n'omulonzi omulonzi oba omusingako katini oba omusingako katini anti nkubuulira ebimu ku bintu ebyabeezaawo olutalo lwa jjajja era nga ne lumukaluubirira nnyo nga n'abamulwanyisa n'okugulwa tebagulwa nga talina price nga tulire baavu nnyo naye nga n'okugulwa tetugulwa ng'obeerawo nga tolinamu ssente miliyoni 2 n'ozigoba naye okuyita mu lukiiko mbabadde babawa ssente wali
oyo aluteeseteese waba abadde wammwe ayinza n'osalwako omutwe okwatemu awo kati ne bakitegera butegeezi nti waliwo ka meeting akabaddewo nga bagezako bawa sente ffe twali tukkirizibwa kwambala ngatto mpya tukkirizibwa era omuntu yaleeta revolution ey'okulabika obulungi mu opposition yali mbidde Fred Mukasa mbidde yayambala kasaati ye yawaguza ng'akola ebibulooka ebyo n'awaguza n'agula haliya tebayagala omugoba mu kibiina yaliko enamba z'Abasudaani okiwulidde kati mwe nga mutambuza kigere mpaka ku DP kigere ate muloko ogijjawo ate kaboda tolinya kaboda sente za boda ng'ozijjeewa onoomalako otya ku olwo kati nga ku DP mugenda kukola ki buli kumakya byabufuzi byakujjako gye Museveni era nga muba n'abasomesa babasomesa muna DP omu yali akwata ekyalo n'akinyweza biveeko ebyo va ku bino ebitaliimu makulu ng'osindika omwana wa DP omu n'akwata olumbe n'aluyimiriramu n'atwalagana n'abasajja b'NRM mpaka lwe luggwa omusirika kumama bado n'agimala va ku bino ebyakoma nnyoko naawe politics sebo it's a technical game toka muzanyo gwetagamu obwongo bungi wetaaga otuula ku lubaawo ne bakusomesa n'okusomesa kati balina omusajja bamuyita muyizi Sam si muyizi ali bamuyita ani mujuzi si kabugaali mujuzi si kabugaali yali werakaayeeyo munne wa Kayanja oyo Jeno Kayanja naye oli yali wa DP naye nga bamukwano nnyo si kabugaali nga wa political lecture muganda wange ate nga teri academic naye nga ne Professor Wawali Makerere tasobola kukola political lecture si kabugaali gyakola kati nga olwego olutuuka buli omu nadda gyasula nga biwedde twawukana 2.3 awo olunaku luwedde ebyokulya nga bibeerawo biki ebyokulya emmere ng'ebeerawo ya 3,000 naye ng'ozijjawa eyinza n'okukulemerera ne bakuwaako buwi nze kasangamba nti nga batuukako ne bamubanja kasente kayitirivu obutunda bwa Mamadeo akyaliyo ku DP nga bwasiringi ebi naye ne batuuka nga bakubanja 2,800 okiwulidde naye ng'owa DP omusebo gwomanyi nga omanyi walabako firimu za Schwarzenegger ne Rambo agenda omu n'akuba balakisi ffe we twabeeranga nga ye capacity okulaba n'essaati empya kireza mwe mwaleeta n'embeera eno ey'okukyusa ebitogi buli butereevu nekibanga ekikutuuka n'okikyusa eri ng'ekitogi kyo kikyakola nga toyonga egwa bulungi olubegi okiwulidde nkiwulira so mweyo embeera njagala okutegeeza nti bino ebiriwo byakusaaga era jjajja ali ku kaweweevu okitegedde jjajja ali ku kaweweevu kenyini akakoze eki akawedde emirimu kitegeeza DP ye yabateekamu eno embeera y'okuba nti aba DP tebagaba si butagaba mbw'owa DP bw'aba n'omutwalo okuwaako nnusu 10,000 si butagaba but one of the fundamental principles is a struggle because bw'obeera mu high life kitegeeza nti kakati byolwano okufuna ng'oli mu gavumenti ate olaga nti byolina kyova obeera neetano nenkusabako omutwalo noga sirinaamu enkola ya struggle eri enkadde sigamba nti nkugamba sirinaamu sigamba gwe ngamba wa DP twawula ku ekyo ekiriwo ekitono banga nti Sebana yakolanga meeting naga nti abantu 5 bali awo 6 naga nti geno leteyo kuleteza soda ezo kwezeze ebbiri ate nakuwako sente za kuleti ejo anagamba wakaaba mu maaso ekifaananyi kiveeyo bulungi anti kutendeka ate kutendeka nga bala basibyawo ali mu kutendeka gwe gwatumye omutesitesi w'omukolo ti can you manage every situation twalire geno bijula nze kubuulira abantu 5 olese echupa za soda 6 oba 2 oba 5 ze kuleti meka
no waka abo maso banywe ekifana nkiveyo mukolo gwino okugwa okiwulidde sakugamba nze nakyaza presidential candidate Norbert Mao nasula ewaffe ewaka ebuyende mu nyumba eyo giwalaba nagisulamu kikoleka ekyo nga toli mutendeke kimala atali mutendeke opapala ononya hoteri oyagala musuza kamuli mu town bwagamba ino gisula mweno ajja kusula mweno kuba obudde bulina okukya bwo tebugaana neza ba DP omuntu naye yetako mu DP ku kigambo kye bayita akasente nabavaako ne waba biliyoniya ne waba miliyoniya tagaba no training okiwulidde so DP bo we batyo bakumu ku sente it was a struggle it was fundamentals kwegamba oteekwa okubeera nga you are in position ekisooka obutabalamu bantu ssuubi obutalaga nti gwotuuse okiwulidde kwegamba abalala baggwamu amaanyi bakulaba nga oli musuuti gwotuuse batayi bwagamba ebyamujja mu opposition mbu ne we yagulanga essaati ye ng'avudde mu by'okusuubula bye yasuubulanga nga bamugamba nti wazijje wa Museveni yamaliriza agenze anti kati sente oba wazijjewa takolako ka bizinesi ke ng'omuntu okiwulidde sente oba wazijjewa twamalirizanga ekintu kye twateekangako focus ey'amaanyi hope suubi kigambo kye bayita hope kigumize bulungi era njagala okutegeeza ku DP headquarters ng'oteekwa okuba ng'essuubi eririwo lyakukwata gavumenti enkeera walu leero omutagikwata enkya muba mulowooza tulina essuubi okiwulidde ekyobugaga kye mwayinanga essuubi kati ate essuubi yetambuza olutalo lwonna tebakulimba naye okuba kulima sizoni eno bwegaana oba n'essuubi nti sizoni ejja nja kufuna ssuubi kasite essuubi ligaana tomalira bantu biseera DP muna DP okumujja sente mu nsawo bw'ati azikukwase omumanyi ng'asomeza okukwasa naye nga waliwo papasi naye mwagenda okumaliriza ate nga Sebagala yagenze mulenzi wa President Museveni anti kakati Mao huyo naye n'agenda byatabuka entabuka gye byatabukamu nga abasambi ab'enjawulo bayingira ekisaawe bayingira ekisaawe ne babawo factors ezikola ki ezikyuka kati spirit yava mu DP neyingira FDC kubanga DP yezimba FDC okitegedde era nga tiimu yonna eyetolodde Dr. Besigye nga yaki nga naye agitambuliza ku ssuubi naye bangamba dokita ku kigambo kye bayita teyakutumanga ku mission nga takuwadde sente zimala nga bw'omuwadde budget sente bwazikwata n'azikuwa n'ogenda anti yaleeta enzannya empya mu kisaawe era bw'aleeta enzannya empya ne kifa tugamba yandisigadde wali eri kubanga kyafa kitya mu 2011 bamukwata bamutwala enaggalama bamugjawo kakooti kamusindika eruzira kamugjayo kamutwala Karamoja Moroto nga balowooza nti Moroto bamututte wabweru waki abakaramoja basituka bagamba tumugjayo revolutionary leader tumugjayo okitegedde tumugjayo Moroto bamugjayo bamuflyinga back bamuziruzira kakati avuga fayira awo enaku nga 4 mu 5 ku myezi 2 agenda okuva mu kkomera nga abasajja babo ku lusegere bali bawangudde obwemupi nga bayingidde zirandi cruise nga bano kati nga balayira bulungi nnyo Francis Mwijuki yali top ADC ayingidde Land Cruiser nakiwulidde Mubaraka Munyagwa ayingidde Land Cruiser yagiyingidde
nandala mafaabi ebikonge byo byonna nga bayingidde bulamu bwa gavumenti kati wajjawo embeera egamba nti tewabawo alayira baka nga bakoze bate bamutadde tewabawo alayira tewali kulayira gavumenti nfu akaluba akabbye kati ababaka nga babugamba nti buli omu alayire buli yewangudde akole ki alayire kati jjajja nga alayira nebesije nga naye yeerayiza nga ne bano balayira naye nga yeerayiza nga tewali instruments of power ngaekintu kifa okitegedde kakati eyo olutalo gye tulugye ekintu kyagenda kinaabuuka mwali mu DP kyali kikwafu nnyo nga kiri solid nnyo nga kiri gumite era nga kiri solidi nga kizibu okusesetula Bijirwa wadde talinaamu okumugamba kankuwa sente zino nga tosobola kuleeta sitole nga temwina na bino nti simanya tuli wano ffenna nga bannabyabufuzi naye tulina waliwo ba agenti abatubegabega ba agenti biriimu ebyo embeera twagimanyanga eyo mumugwamu mangu naye nga agenti tumumanya of course waliwo abaana abamala ne bakola ki nokolera zi iso ne bamala ne bayingira ebitongole by'ebyokwerinda ne bamala ne defectinga in fact waliwo bankwata awo luli ku CMI nasangayo omuvuka nga twali naye mu DP yomu ku baakabi wali eri nagate kati gwononya kiwana azano gano kwogera nawe nakwita yomu ku baakabi nga yomu ku baakabi ku CMI nga mwalinga naye ku DP mukola naye nga twalinga naye ku DP ye yakola ki yakwata eryo kkubo era alina bye yannyamba alina bye yakuyambako alina bye yannyamba sina kindi byandibadde bizibu nnyo okusingako wali kati jano Bijirwa 2026 yawedde tuyingira 2031 ayakwata ekyokubiri president wa NUP yagamba 2031 waali buli kimu yakikola naye okuteekateeka abantu kyagaana nabadde ne president wo owa CMP nga naye agamba nti 2031 waali nti 2026 byali byakiyita mu lujja nti teyeteekateeka bulungi 2031 nayajja so kisanya kinabatandika nnyo naye abasajja bo bagamba wetuli era tubelivinga president Museveni tusobola omutwala nga tuyita mu kalulu 2031 so batandise okweteekateeka ekyamazima kiri nti akalulu tekatwala jjajja sentiment erite akalulu kokka oba akalulu tekatwala ani tekatwala jjajja kati agenda ati ekyo kyo kiri very clear omuntu yenna planingira mu ekyo nga ye plan yokka gy'alina aba tanategeera kyakukola but 2031 weetuli Minyagwa waali Kyagulanyi waali okay that is okay but biki byokoze ebikufuula kandidate ow'enjawulo mu bantu oteeseteesa otya weeteeseteesa otya okukyogera kyangu but how have you prepared yourself okulabika nti obeera kandidate owaki ow'enjawulo Oweekitiibwa Kyagulanyi ekisooka njagala kukaanya naye decision gye yakola kuba nagenze nendaba jjo nabadde luzira nalambuddeko Oweekitiibwa Lord Mayor Erias Lukwago nenambula n'abasibe baffe ba CMP bakafeero ne Dafala era nabafunidde looya njagala baveeyo kwakasango ke baliko kakyana kito nnyo nze nga sekwita gino w'ekibiina kakati Kyagulanyi kyeyakola kyali kituufu ekyokugenda ekyokufuluma ate naakakiraba Bijirwa kati ensaawa ya leero aga nti yali mutuufu okufuluma yali mutuufu okubwaka kinalabye ofanaganye Ssemujju omuntu gw'ovuganya naye buli lwakukwata n'akuteeka munda aba akuyinako advantage ebitundu 99 ku buli 100
kati kizibu okukozesa 1% no overriding kizibu okujjako ng'olina ttiimu y'amaanyi nnyo wabweru w'ekkomera ng'eri very strong. Andi kati osooka n'olaba enfuluma ye eya Kyagulanyi kyonna kye kiri enfuluma gya fuluma yonna. Kasaba nga tali mabuusu yabala nnyo asooka agenda tetenkanyiza eyo. Kakati bw'amala ogenda gwe bifuukira ebizibumu adda wali firimu awo wajuzi akamala okola statement n'agamba ekyo kitabanyi kya Museveni nayisinza kukiza kinteekeko magalo gaakyo ekitamiivu ekyo okitegedde. Kakati kiringa okubeera n'omukazi n'otandika okuwemula ku buko eri gye bamuzaala n'obavumaavuma eri ate n'ogamba nzija kweyanjula mukolo gujja kubeerawo ogaba liisiza instruction ezibeerawo motoka teziyingira lujja luno okitegedde. Bwegamba kakati awo wewali firimu mu kugenda n'olaba bamutaasa n'omulodi wa Kampala wakitegedde bulungi nti Kyagulanyi okufuluma mu kufuluma eggwanga yali mutuufu okunyiga mpasa gonna ge yanyiga yali mutuufu n'agenda tegeza opponent wo gw'ovuganya bwakusiba akunafuya nakufuula atasobola otambulira ku ntolize bwakusiba toba nekyogamba atatokola analysis owemabega lwaki wasooka n'ogendako mu kkomera n'olaba abasibe bwe bali kubanga mu kusooka olinga eyavumirira ekya Kyagulanyi okufuluma. Buli muntu abaako buli muntu abaako lwabuukulirwa amaaso olowooza okubikulirwa kwa buli lunaku kwa mulundi gumu tetukulaba ngozeeyo mu nuupu ate nuupu njagaza ki wadde nga nakyo kisoboka kuba politics ali atya wamakoona so politics tewesiba ku kimu nti nze ne bwoliba okulu osanga abakola zi statement ezo manya bajjega bazibu bagamba never say never oba mujjega muzibe nsi omanyi bwebetambula abawala babikola nnyo nti gwe ne bwe okulota nze sisobola kufumbirwa namaliza nga mufumbiddwa wajjukira okwesimbawo kwange tekugenda kubeera Busoga mu kalulu akajja sure kugenda kubeera wano mu center kakati kiba kitegeeza era amapeesa nina okunyiga agafiitinga wano ndaba bijirwa ali mu kukyuka si kukyuka akataka sisobola kuvuga kataka bijirwa sisobola kuvuga kataka abeekamuli wabeesonyiye abeekamuli eyo gye twatandikidde wabalekedde abantu gambe Katonda yanyiigira kati ziyinza okulwana ne Katonda agamaanyi nga ngajjeewo 231 wano mu sentulo mu senta wano tugenda okulwanira ffenna mu bufunze ononyiga amapensa agatuukagana ne sentulo aga wano NUP NRM yesinzaawo ababaka ebyenale birala gwero za mikono ezisinga ati bawiini era bagikututeko sikulaba ng'oyingidde NRM nedda ate wemba njagala NRM ate ekola eri waffe singa nabadde njalabye NRM ekola kamuli oba kushiwa ddiiru bw'otula ku dining ewaka ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwangula Kampala NUP kati as per now nga DP we yali luli as per now NUP anti mulimu era abatali ba wekimaliriza n'oteeka ssente ku mmeeza mulimu miliyoni namba ku miliyoni 8 mulimu ababaka wano abatali baki NUP we bali ne bayingira batya anti bayingira ekikulu kya kuyingira nabe NUP bennyini tewabalabanga obusimu nga buvuga ekololo n'essenyonyi yennyini Senyonyi yennyini yali asigadde Senyonyi alina Katonda we ate alina Katonda we ubwo yali asoko sigadde yamanya kuniiga bunyizi mapeesa matuufu yali asigadde nga teyesimbye nawo nene bamutaasa ne bagamba nti yingira bali bennyini bananyini mapeesa ne bagamba bowe kakani tabanye wafu tumwetaaga
So bana bagamba nti 23 wetuli ku President Museveni oba wamagezi ki nicho so bagamba abakole ebibateka mbana okwogera obwogezi tekina makulu abagamba tukola clandestine waka tukola emirimu gyaffe tutuza meeting tukola biki katubalinde bajjule buli kimu tekibera kya kamera katulinde bakole ki bajjule naye nti kwabo kuliko president buli secretary general njogera Ssaabawandiisi wa kibiina kya byabufuzi ekyo gwe yakugambye atya yangambye ye waali 23 tewali buzibu ekibiina era bwe kiri nze nga secretary general mpapula njaziyuwako ki siginicha njaziyuwako omukono agenda akole ki avuganye naye kyenkubiriza presidential bufulu bonna bakole ebisobola kakati tuli mukumaliriza era nbadde manyi tumaliriza tuli mukumaliriza tumalirize ne Wangadi ate Wangadi yabadde ki kachoko nga kamutaddeko amaanyi yabakola ki abantu abo aba parliament kubaloopa buloope luli mu byenguzi kyabanyiiza sina kyenjagala kyogerako ekyo kuba ensonga in my opinion teyina nnyo makulu Gaza UPDF ogenda Gaza eyo nayo story enkadde twajogera developinga buli lunaku kuli ku macha kati ekyajeyongeddemu ekyajeyongeddeko kati waliwo tukuyite tutya okulya n'okukomba essuwaani kwani agenda ku listi egende Gaza naye nga bannayuganda nabo bagamba abaana baffe mugenda kubattira Gaza kati bannayuganda basaasira aba UPDF ate aba UPDF balwana ogenda ku listi aba UPDF balwana lwa nsonga nti kisooka omusirikale yenna nyama ya lisaasi bakimanyi ekyokufa ti si nsonga naye mulimu ka golden opportunity buli mutwe guliko omutwalo gwa $1 bulidde buli mwezi milioni 3.7 naye omusirikale ekirere nnyo afuna 2,200 ng'endala ziragawa mu UPDF oba mu banene endala ati kakati bebe traininga oba bebewe mundu kikibako ino muzaayo kakati tiwali musirikale wano ku njala eri wano ayinza gana diru ya 12 dati zi milioni 7 omwezi nga wana abadde afunanga mmeka kakadde akaweza 5 ku 6 omusirikale yabeera ne mundu atambulira mu layini ne bamuwa emitwalo gy'enkaaga buli mwezi bajjako omusolo n'asigaza nga mmeka 4 nga 6 nga omusolo guvuddeko nga 6 yes take home 6 ku akawunti ye wali okitegedde ze zituukayo zigenda okutuuka nga alina obubanja ku maduuka gabasemberedde awo bulungi nnyo kuki nga buli mitwalo nga 4 kakati diru bwejjanga ya $2,000 ayinza osigala nagamba kuzaliwa ni moja na kufa okufa kumu n'okuzaalibwa kumu tugende Gaza tugende Gaza tube mundu opportunity emikwano empya gyona asangayo yes nendoza Nigeria fisiri ya bulijjo America yokayoko okugamba nti jangu kiba kya bulijjo ekyo no andi kati ye jajja yanyiga amapesa eri nafuna ba lobbyist yamulobbyingira akalima ako olowooza gwajja buzi nti bamwetaaga UPDF is not a private security company nti bagicontracting jerya gwanga anti kakati nga kikyagala okufunamu kutereeza foreign relation ye asobanga yakatekamu ne sente empitirivu ne balobbyist ne bakalobbinga eri laga kaluleete omufirikooli akube ekikomando wansi ku ground kwa America tateekawo babe ntateekawo Wilson ground America tegendawo tateekawo babe kujjako nga amaze okukola ki kati balobbyist omulimo ne gutuuka kubanga ogwo omulimo gutereeza jjajja emyaka 10 mu maaso gambye ki kubanga ekifaananyi kya Uganda kibadde kifudde okitegedde ku international level kati ogwo omulimo gukikomyawo kubanga ate jjajja oyinza omukuba ku nsolobotto nga yakukubira ekikomando wali okitegedde jjajja asobanga ogwo omulimo yagutaddemu ssente abasajja omulobinga kiwalinge ate nga bagenda musasula ali mu magoba merere government nga ebintu bya state nga biba bizi ebintu enkwezi bera mu state ozimanye gwe kivula si buli muntu nti alina kuba wa byabufuzi olina okubanga kati eze enkozi manyi
nze nno mbale sikirowooza nga nako nti omusajja so okufuna balobist okumulobingira bannange kyoga gwaze buzi mbadde manyi batulowoozezaako bulowooza ani akulimba kristi babako n'abalala bayitirivu wabawo abalala abakikiniya abandi ate kikini abagikozesa nnyo ejje kuba ekikomanda awo ati katukimu ono kubanga ataddemu balobist be ne bagulobinga ne guyitamu atereze enkolagana ye n'amawanga ag'ebweru kubanga olwokolagana ne Israeli ne America ne ba alayi baayo bonna oba okoze eki oba obayina kati wano aba aterezezza kati wano bajja kukuba wano bakukuba ne bakusiba ne bakusalako n'ebinankanyi nga tewali muzungu kyovula Kyagulanyi amaze emyaka gyonna ebbanga lyamaze wali eri mu diaspora ng'atambulawo tana miitingayo power center n'emu amiitinga baani kati bannayuganda ababeereeri bamuwa $2,000 eza nadde waka okitegedde kitegeeza ki nga Kyagulanyi yali mu America kati kyokka America Trump ng'akubira President Museveni ali wano anti kitegeeza tulina twatambudde kitegeeza kati President Museveni yamanya kibayita obuyinza kati wano tewaliiwo ofiisi ekoledde jjajja mu ebyo ebyokuleeta foreign intervention wano ng'ey'oludda oluvuganya anti abazungu tebasobola kujja mu nsi ng'erina n'oludda oluvuganya officially ekimu ku kiwanvuya ku lutalo lwa kirala mu gumu paka 86 Dr. Semwogerere ye yaluwanvuya kubeera nga ali muki mu parliament mu government ngo opposition bano banoonyanga kyovola obuyambi bwonna obwamaliriza olutalo olwo bwava wa Gaddafi mu nsi eziri informal abazungu bo bagambanga no there is elected government and the opposition is there and the leader of opposition is there. Dr. Semwogerere, we know him. Bamuyita n'omuyita mu workshop n'agenda mulungi nnyo n'ebirabo ne bamuwa bamulaba ku fulo ng'akubye essuuti emalayo ne tayi n'afuwa oluzungu ku fulo ya parliament ekyo Obote yakwatirira okwo ebisubi sebo singa tebyali bya Gaddafi naye ate ompadde lekicya abantu bamanye ebyobufuzi teziba kuba kati ng'ensi eza Libya eziri informal ezitawuza ate tugenda gaba sente azitadda ku ebyo zo zikuwa buwi abazungu nga bakugamba the Obote government is a legitimate what government which support are you looking for tona kyobanyumiza tosobola the opposition gyali abaka gye Semwogerere bagivaamu nagaana nga kiyonga boyagala okulayira muganda byali badde tiyali tuuse mu 85 tiyali tuuse yali badde wenyera nnyo naye ate jjajja nga wanjawulo Semwogerere yaleeta olutalo katugamenti okuwanvu bwava mu nsiko be bamu ku beyawo obwa minisita anti kakati lwaki yabawo obwa minisita jjajja yali talinawo human resource ekola government kati agaba obwa minisita abusookera mu bana ababadde e Kampala abadde mu ofiisi basomesa abasajja be buli omu yamuteekangako deputy nga wansiko kivula Besigye yali deputy wa Semwogerere era bakayana bwotafiire bakayana timuze tukubye mundu yaffe ekuteyo kati ebifo biwadde bana DP ababadde n'abagamba mu mwabaki kati gwomanyiki ate gwomanyiki ntitewali mbade musike emyaka gyange mubadde mukuba mundu okiwulire tunabadde Kampala musooke mutuule ne bana abasajja ba DP tutambule nabo batuwe kontakiti zonna ez'ebweru bakole ki tuyige ebintu kyemugamba bagenda kusigala mu gavumenti yaffe ebbanga ki by 95 bali baweddemu President Museveni ng'obungu omanyi nti asaana bannabyabufuzi bonna abakola ebyobufuzi beetaaga ng'ogyeko bias simanya ndi wa NUP ndi wa CMP ndi wa FDC okusoma lectures President Museveni okusoma jjajja kikulu nnyo kubanga omuntu atalangirira wala yali tasobola kuwa Semwogerere bwa minisita yali tasobola ate okutta ekintu mukubye mundu yabadde mu majolobeero abadde ali yasumbuusayo n'ekyayi mu palamenti kyayi bw'omulaba bwaliyo kati ne luli yabeerangayo so ebiriwo byaliyo bulungi nnyo ebindaazi byonna nesumbuusa naye yali amaze okukitegeera nti bano be balina osomesa bano ensonga ye Gaza yaziza olutalo lwaffe mabega olw'opposition ensonga ye Gaza erigitimizinga ani jjajja
ne bano basenyonya amasuti gaabwe bana abazungu bo bagamba bugambi nti leader opposition wali opposition we. Yes. Era Kyagulanyi lwaki takwata mu byena ava mu America. Asaba inafuna kensendala jalaga. Ku America yera zinti kulagana nyo ne president Museveni. Bino byejogedde abimanyi byo. Bino byeyogedde bwababi esawa zino ngatana babiwulirako. Abimanyi concept ya badaji. Concept ya badaji agimanyi. Ajiwulirize. Ne wai simanyi badaji musalira. Sala musalira musa. Ajiwulirize adopting ajje mu byajjamu. Atambule. Nze ndaba yani badde anoonye walala. Naye nzo bate nga yagula ya mayumba ge. Biki. No utalo luchawa amwabali mu struggle. Katolo kuba luzeemu okugira. Katusabe. Bucha ino okuvuga abanga. Katusigaze subi. Subi kye kikulu. Wonna wabado sinziro okubeera nga otulabona ko olwayo tugenda koma ono General Bijirwa tujja kutandikira onako olala akuume.